nange ngenda kwekunya nti kiraspirisamu gy'oyagala oyagala kiteekawo. Ifula Hozambe live on Sanyuka TV. Omwana neera agudde mu bintu bannange masanyu gerero. Omwana ali blessed ya trendinga ensangi zino ku social media. Wano nno nga ndi ku airport ngenze kukima client bange. Awo nno nga ndi ne family ye abamu tebaagala kamera. Awo nga ndi ne family banzikiriza obakwata video kuba nyina sooka kusaba permission ate nga n'ekirala bampadde family yaabwe abantu baabwe omwami abaana baganda be bonna ntambule nabo okugenda okumukima ku airport. Bannange emiwendo gyaffe giri wansi ddala, mutuwagire mutusapootinge mujje tutambule ffenna. Munnange tojja kubeera ate nga wejjusa. Jangu mu inbox ku WhatsApp twogere. Mu comment section tekiggwa bambi, tuba tulina bingi ebyokwetaaga okwogera. Mujje ku WhatsApp twogere. Neebaza mwena abampa emirimu. Awo nno nga mbatutte okulambula ku fountain, bakwatako amazzi balabire ddala nti bannange geego, balabire ddala beebuuza gookya oba nedda gannyogoga nga bw'omanyi bw'onoofiiringa ku mazzi. Munnange nga bakyali awo banyumirwamu, bakutte videos, bakutte ebifaananyi, abaana banyumira. Bwe tulinda mami atuuke mikwano ne tubeerako awo nno okumalira ddala akabanga, sofi zirumye videos. Awo ne tuvaawo ate ne tweyongerayo okugenda okulaba ennyonyi waggulu nga mami alandinga. Munnange yalandinze tulaba, ne tubeererayo ddala eyo ne tulaba n'endala nga zilandinga nga bwe tulinda mami bamale omukonera mu stamp afune bags ze ate tukkirire ku arrive. Abaana babadde basanyufu, omwami yabadde musanyufu, baganda be kwegamba yabadde sanjerere, vibe ng'eri high. Ekintu kye batasobola kwerabira. Mujjukire nti abaana babatwala oba bagamba nti bagenda kutuwa ku masomero, babatwala ku airport, babatwala ku kiri ekisaawe ekikadde ku binyonyi ebikadde ebitakyatambula yadde. Naye bw'otambula ne Jena airport pick up, abaana balabira ennyonyi ng'erandinga ng'etokota, ne balaba buli kimu, ne bakubuuza ebibuuzo n'obaddamu. Kwegamba omwana wo mutuwe abazadde bo bagende balabe ba experience ngeko nabo balekerawo okubeera nga bawulira biwulire babiraba mu firimu, bakomewo basobole ate okubeera nga nabo basobora okunyumiza ab'ewaka. Ngenda kuleka obeere nga weewulira koko ate tubeere nga tweyongerayo. Amazzi osobola n'okukwatako tegookya. Tegookya.
Mwagala kifaananyi? Kyakabali tebanakoowa. Tugenda kugiraba ng'erandinga oba essaawa tezitulese. Tunaatera. Eno nga tuyise wala. Mambuke. Dia tugenda. Mwe munanyumiza bannammwe nga muzeeyo ku ssomero. Mwe munanyumiza bannammwe nga muzeeyo ku ssomero. Baabali abavaamu. Baabali eri abavaamu. Tunula olaba bakwekulibwa okinyi. Eyo ya Uganda eyo tambula. Bwe babagamba okulambula baabali ebali eri bali abali mu kutambula okuyingira waliwo eri egudde ogyerengemu eri mutambula so enamba yeweeba eyita musobola ogikubako musobola ogikubako emulaba eyawano e Uganda bw'aba agirina anti egenda mala ekomewo ng'eri eya Uganda bw'ekomyewo. Baabali bakyavaamu. Olaba ensawo ziriko amannya gaabwe? Olaba kali akantu kammwe. Olanjawulo mu bulamu bwe. Okimyani mami? Nako nga lwanjawulo. Tata. Mukwano kulikayo. Ikirayo ddala.
So client waffe yamazina atuuka ne tugenda okumukima naye nga nyongera okujjukiza ntituzuula omwagalwa tukola airport pickup tukyusa n'essente mikwano tubeereyo ne weeraliikirira ate okutambula n'essente zombo bajja kuba biki jangu n'essente ze za Saudi eza Dubai buli currency tuzikyusa ate nga ozifunanga bwe zirina okubeera nga tezitemeddwako nange nebaza ba clients bange mwena abampagira nsaba Katonda abaddizeewo ninyongera okuyitamu mwenna aba team after Eid team June July August n'abalala mwenna mujje tutambule ffenna mikwano emiwendo giri wansi ddala Keyaweli free wifi n'ebirala bingi buli atukozesezzaako teyejjusa era asobola okutujulira munnange katweyongereyo ewa Shifla ate olabe interview webadde ku Sanyuka TV biki byafunye ebintu byaguddemu n'ebirala bingi nnyo all channel media kwokyali subscribe for more updates like share and comment welabile okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya mutwagire Janna airport pickup tojja kubeera ate nga wejjusa. Thank you. Kakati tulinayo kyoyagala kukola nti singa Natalia oba abakulaba abanga yakituukako mangu kisobola okubeerayo kikyoweka kiri private wasoma ki wasoma kutuukawo okuva tutwaleko masomero gosomedemu Resmina Maria Cosmo Alicia Bethel High School. Diliwa. Zana. Dia ogesa December. Yes. Okay, tutwali wano kuba mu mpimbo ndikirawa okupaka ku Bethel. Private student step by step the sound control. Then see how for me in school. See how I'm seeing a person in prison before. In the summer completed. Yes. At primary. At primary step by step. Step by step. Okay. So chiche kyakulekeza okusoma ngawo. Chiche kyakugamba. I learned some issues. Yes. The finances in the That is a cool one that's still yeah. No, what do you think I call a subject? Music. Hey. Yes. Musini ya format for language. Okay. So math will be up. Was that a subject? Singa wali ogenze mwekisi wali nakola concentration. Nali njagala kukola film. Hey, zina for eh? Wali nagala kola history, but we know people will come. Then they progress. Yes. Or stroking it. Kale, tugenda kubidayo wali manager muzagwa batukolera sign kubanga akola sign okufako onsonga kyoyagala okuza Kale nsoka kyenjagala okuza konse nze kugamba kyoku okutasoma like abasineses sikyakakati yes nange kyenyetaaga nange nyetaaga okwekola ekyomutwe kyesirika ddala okwetaaga kiki kyewanjagadde ekyomutwe kibato kyange singa olina scholarship y'okukola nze bwenjikwatamu tetulikona osobola onaasoma gwe njasoma nga tomiisinga nti era bakuyise mu konsati y'ejimu ndasoma kubanga kyombaga kyekintwala mu maaso okay ziriko singa satu zetwandiyogezenzenzimanda omutima gujja gwabika sawo babasawo betawanogebweru genda obulamu ajja kugatta Nikuya pressure mumanyi nawe. ojja kola ivu
mwana kisekudiga kyali muto era dressing gyolya gyoyagala naye nga bwekufuna ngakusoma onsuubiza nkuja kusoma nga tosudde tebankubidde ndi ate leero teyazze yasoma oyagala kusoma bbanga ki mwaka ebiri munange olaba omuntu okuyiga nakyo kisinza naye kyemmanyi nti muntu wasaabe kale gyemanyi nze nanze atwala kulemesa mukaaga n'okuddamu waliwo kati nga kano akasige kewakoze nabyo kwebiri abantu babikola microblending bwe bityo nabyo wandiagadda bino ebiri ku microblending obusigesige obuli permanent wandyagadde obisoma okowekoowe kubuteeka kukubanda bwe bwagato nedanze njagala sibangu kati nkufunire koosi kati naasoma ndabisoma bw'otasoma tunaakola tutya bw'onaamiisi nga tunaakola tutya tunyigagana kati nze nange kanyogereko ne bakwano bange abalina amasomo sebo nkulamusize nina wano omukyala abadde atrending abamula kifula oba obadde omulabako yabiri mu kayimba bakayitawoza akayimba bakayita ozambe serebuwa muyina wano ngenza okumula nga bamutambuza bamuzze eno bamuzze eri mulimbaka nti mumumpemu omukyala oyo tunyumyewo tulabe ekyeyanjagadde okubeera mu maaso awo ngambye yagala kukola byanviiri ate olina essomero ly'enviiri erya beauty nsaba scholarship naye asuubiza nti ajja soma tamisinga singa amisinga penalty erikye era amasomo gatwala bbanga ki ngati nze nsaba agoinge through a series of skills abeerenga mu mbiri azimanyi installation okusiba makeup ne bwanasoma emyezi nga 6 kiba kikola bw'abanga ali consistent ngasobola okwatumya direction ezomanyi tufaite because actually practical emyezi 3 kugenda ndi mu malo kubanga genda byogetekalimanyi kamukuwe abano be bakwano baffe aba Esther School of Beauty basangibwa ku Mabirizi tujja kuŋŋamba nti ate transport gye wansindise wala nnyo $1 million. nyanza nyosembo nansi Zama nina mwaya kana. Mwami Mugisha tunayogera kansooke tweyongereyo n'embuuzi kiki kibadde kisinga obukulu. Akati essomo lifunye akati tudda ku mulimu because bw'osoma ku makyo olw'okuba olina okukola. Bwe tufuna omulimu ne tuwiyo n'ava mu bbaala n'oba nga tokyagenda nnyo ku bbaala olaba nga tuyagenda egindi ate kati wuuno wanaali gindi oba bw'oyagala kubeera ng'okimanyi ng'ekyogenda ku bbaala. Yes, coordinating. But how reliable is it? Do you think by the end of the year now just will be done for a public appearance and not really? Kale katutunuulira emyaka nga 3 okuva kati. Yes. Kiki bw'oyiga enviiri kiki kyewandiyagadde okubeera ng'okola? Nga bw'olina TikTok abantu bakugoberera oba obuviiri ng'obwo yiba obuviiri obwogatteko eyalingi
ng'otunda bwotyo. Nze kyonna ndyagadde toyinza kutandika kukolera wa muntu nga bw'okaza bw'opulaninga ekikyo. Shifula tunakusobola. Manyi bayita baby steps, twala mpola mpola paka bwongose ekyo. naye kasooke mala okusoma nange genda kwekunya nti shifula ziteresaamu Gy'oyagala. Oyagala giteekawo. Naye nga wali okozeko accountability feasibility study noga nti kati bwe mba ntaddemu ssente bweziti nengula kino ekyuma nengula kino kiyinza kuntwalira ssente bweziti okukola saloni eyo. Tekakyo oyagala netukuze nakunoonyereza. Mpola mpola. Kale tulina ekifula bwe tutambudde olunaku olwaleero era nga nalabye abantu naye ekifula nga bamu exploitinze nga tekati aleero ne waliwo akatambi akafunya nga bakola masaaji. akatambi ako nange ekituufu ekyagala kirimu ekiti yali akyuseeko okunkolako feesi kitegeera kaakati nange nagenkwagalikumaki naye ekituufu kilalinze because he used my face ebisigadde yalisibyambe ebitundu byesibyambe kubanga nzesa muntu kulaba buli bwange kitegeeza yakufotoshopinze. yes naye nga mazima yalisinze mazima kifula owaye yalisinze yalisinze kati bino byonna byobadde otambulamu waloko kaseera kakalo ke bakuwaayo gwemba kifula sente enfuna ozikuzimuki sente enfuna byonna byotandise okukola biyambako okulaakulana. I do save osevinga mu banka ki afe shifula tugenda muwa looni atandike saluuni bibyo. Okay, bintu bino bisebo biri ewera line. It is okay. It is okay. Are you happy with your two-circle party? I'm happy. Even I thank God. Ati nibaza n'osange singa tyalina and it's time to say yes. I tried. Naye I tried. Oba yeyanyiiga kubanga ekintu kye oluyimba luwedde lwatambula. Nange nabisigaza. Nena amanyazi. Shifula. Amasanisa okulaba. Amasanisa okusanga. Don Chris yakyaliwa mu natwala ebintu. Oba yakuwa omuntu yakuwaki? Don Chris yemala mwebaza nnyo. Yakuwaki? Yampa ekirabo, yampa ekintu kinalinnya nja y'amazzi mukazi. Yakuwaki? Yampa iPhone n'atamira. Kanjirabe. Kanjirabe yakuwa. Leeta wano eno iPhone ki? Masa asatu. Iyo shifula. Tewamusaba oba yakuwa vumba kirala. Kati ogikozesa ki? TikTok. Mwebaza kyomwebaza ddala. Awo yakyala wa? Yakyala wa gyekyange omunyana. N'aleeta biki ebirala. Akulaba okava. Lyali ssanyu munnange. Lyali ssanyu.
Okay. Muzeyi abakadde bo bajjajje waka bakimanyi nti kati oli serebu. Bakimanyi. Musanyufu ky'omusanyufu ddala. Jjajja mwami. Wonna. Jjajja mukyala. Mama otoona omuddeko buli yakyali. Now, those are my secrets. Those are your secrets. Ate muzeyi taata gyali oba naye kyamacho. Gyali. Bakubira ku simu tebakulaba ku TV ng'otrending ng'oli kuliwamu ku TikTok. Ensera ambeera njogera nabo munnange ate bandaba. Okay. Mane kasoke tuwumulemu kwa katunani bwe tukomawo tugenda kwogera ku lugendo lwa shikola fuuka atya sati manye mulibuuzo naye kiba kirungi tulaba leero webako olina mu lugendo tubeera ku makyama akatandike bakutte ku mukolo lisita naye ennaku zino n'ebintu byakyuseemu. The power of social media is too big naye ate durability nti kale mukama abanga akwadde omukisa ogwo ozaako ki kiyinza obutabeerawo banga lubeerera kale naawe ffe bwetwagadde okukwata ennyo neshikola because tumulaba engadde munene ate nga mwana muto yetabagadde toba mwamuganya okwogerete nga bagenzeko mu break gwene atanaba kutegera kigenda maaso Shifra ali live ku Sanyuka TV. Natalia Ozi amukyaziza amu interview nga amubuuzaako ebibuuzo ebimu ebiri personal n'ebirala ng'obulamu bwa bulijjo bwe butambula. Bwe batyo nno bamufunidde scholarship ku bagenda kubeera nga bamuyigiriza okola enviiri okusiba wiigi bikisensi nti ekirooto kye kyakola saluuni n'agituuma Shifra saluuni ate nga bamuwadde n'ebirala ogenda kubeera obyewulirirako mu maaso awo okugezaako okumubuulira buti bwalina okuhandolinga ettutumu lyafunye mu kaseera ak'amangu abantu bangi baleke kubeera nga bamukozesa ensobi n'ebirala bingi nnyo nga bw'ogenda okubeera ng'obiwulirako mu maaso awo. Nyongera okwebaza abalaba video zange to the end n'olaba obulamu nga tobusikipinze mukawo ndi musiimuza akatono kwekyusinga okwagala jona airport pick up mutuwagire emiwendo giri wansi ddala mu gem inbox tuteese bambi tusalako ate nga n'ekirala okyali ku Ocean Media subscribe for more kati oyongereyo. akola enviiri akola video installation akola nti bino ebintu bino ebyokubayita tekawo amasabi bijja kuggwawo naye temadde n'oleka nti bakirungi kubanga badde oganda omusanyi kusomako okugamba ate ne wana oleetagawo nera tewenda kukyakigazira bizinesi kino nkozeko nevano njagala olabanyo obulamu bwe bulungi abenshi oba asoma enviiri ekiro emisana kusaawa paka saawa half day then ddala agenda akole bino ebirala microsaving bikola sente akasiga kati nga kwakakolera emitwalo 5 sikyo nkaaga ati olaba yeyagala mukozesanga buli muko kyomuyigiriza ekyo kyakola you know this thing just bakakolera emitwalo 5 ako yes nga kabe kiri expensive ate n'ogaye ali kubirya kati amekyabino Classic Spa. yamukolera social phone ekyalina okujja omuki breakfast meeting munene I want to get her that one from the okusoma yo agenda kujja enkyagenda baba nagenda nkat ne bakola nansubayo kubali kumabiri baeza skula of vitu bamanyi bakola scalping bakola ki Shifra nyambo osome tomutwaza Tojja kusoma. ng'ogambye kiba so expensive alina okusinza bakasoma abantu babeera balina so kiba tejjamu yamakubireko nfunayo ogwe konfitebile bigalo Shifra okyali muto
Can we continue being exact? Exposure, and I want her to be serious. I don't know how I'm going to tell her. Exposure here. Ngeri gye yavaayo inbox yes advances okuva mu basajja azihandolinga ati okulanda ontegedde abaana we bati babakozesa nnyo najja oli namuuga nina miliyoni z'ottano namwebakako bwebityo how she handling ekyo nogamba kugikanza papa nasimuko manager wange ya controlling client bange naona nkubira amasimu manager wange ya Salven business ambido na problem ekirala naturally omuntu bw'ajja n'alwana engeri gyaddamu relationship ye ne Hozambe, is it okay? I don't know how you can phrase it, but dress anga na leo ikawa wale kuna mimba wale kuna nyamalimu mimi wale mwali kuita ngoma ndio ya kuita And again, I've seen a lot of criticism online about Natalia Mchaza Shifula. Shifula is the real one who to society, the social media and government. These are the people, the stars you follow. These are the young people who are misleading, and these are the young people who are carrying on the generation Edako. We have an MP today and Shifula. It's just the balance and more of a direction. We are glad that it's the School of Beauty Bamwa Scholarship. It's up to her. So maybe I'll keep on following up once in a while. But we also want to another training. Bafuna lot of exploitation of Bambandu. Lina Mukubida, na kakati to cause Mkwani church in watch there's some messages. Not yes. So Katibana Bagamba Spanish friend Yamuja Kula in love with you to yes. Yes, we from Kubanga. Ori client ayiso kuba manager nakwate simu. Myobera nti budde bwakiro. Manager yafajukwata. Last I saw wali onyumyanga boyfriend wo yanyigo okuba nti wali otudde ku bisambi by'omuyimbi nga ayimba. Yakomawo. Pastor oga nti ekyo kikyuma nkivaapo siremerako. Siremerako. Gwamanya nti wona abosoma tawaanye naye omuga intelligent handling. Ekyo kirungi.
kakati relationship yo n'omuyimbi yakufuula yakuwa ettutumu eyimiridde etya mukwatagana gwe nengozambi nze n'omusambi tukwatagana tesimulakuzi olanga ompita nnyo bebe tetugendeko omugumbi oyige bakayita batya waliwo omukyala waffe life coach bamuyita shifa mulungi nnyo ne bebi otandika okubeera professional nga wokuba ku client emiyita bebi naye nga akabiri nako gateredde buli kimu nga kitambula bulungi tujja kutwala mpolampola naye nga apart from that yes ojja otya okusisinkana ozambi nze like okusisinkana ozambi oyo yali yazire sides I had my friend that come kati nali mazeyo 2 days then the second day ozambi yasanga busanzi owe nali ntambula naye nga nali awo wawo kagundi kasuzi kenalikatukayita ka street kenaliko nangamba yamuta bulungi nangamba sibulungi nangamba ngengete walina amaaso njagala kukozesa buki mu vidiyo yange sakitwala just zinakitwala for jokes so tesikina mubuzi kakati yakuwa amazina ge wazina sekisitigaligani galigani nomanyire ofu freestyle oddaeka webaka matya naina wenyeza chikameka nembeva ulala nembeva nembeva nimbanga kwa rahisi kati ya nao kyajanga kirooto munange nga kirooto naye omuntu katugezebwa nga oli muyimbi bisebisanyukirwamu kakyokulanga ogenze nokola public appearance waga nti jangu obeerewo obubenzi nga bampise abanyeta ogenda nozina otera kukola ki eyo gye bakuyise okusasula bwe baba nga bakuyise nga bakubidde manager wo bamusaba kuti ogenda kukola ki ebyo oba ogenda okusanyusa ate ekituufu ekiriwo nze obanga ntuuse ku kifo obanga tugenda ku kifo manager agasooka kumbula nti ogenda kukola kinki kati otera kukola ki nkola bingi otuukawo n'obawuubirako katono kati ewaka bakitegera nti kuoli baana ne bakitegeera baana bakitegeera ne bakitegeera leeti kati eka bakwano bo bewabeeranga nabo bakuyisa batakuyisanga sita kituufu kyakituufu okay kifula nsanyusa okulaba ebigambo bye bitono
ebigambo ebitono nnyo. Abannayuganda basaba kimatumamu. Abannayuganda basaba kimatumamu. Basaba kwagala. Bakabuyita omukwano. Basaba mukwano. Bakwagale byoko. They always see that ebintu bijja kyokka ate bijja kyokera mu maaso. I'll do that best. Nja kukola ekisinga ate ekisinga ku kino. Oyagala kubeera nga muntu ki gw'otulya n'ogalega kubeera ng'omuntu oyo mwakoze? Nange buli omu alina ekirungi kye. Kale bantu ki abakusanyusa abali successful abakusanyusa? Omuntu asanyusa singa ddala okunsanyusa ye bamuyita Don Chris. Yes. Don Chris yasinga okunsanyusa. Ani gw'oyagala okubeera mukyala ki kale gw'otunya buganda njaga nkula njaga mbeere ng'omukyalo oyo oba muyimbi oba mugagga ali Spice. Kubanga obugagga sente nazo ziringa. Yes. Omukyala gwesingira ddala okubeera naye kale kamuyite Rema. oyagala nnyo Rema? Yes, Rema. Kubanga mukyala wa kitiro balinamu. Ate sirabanga ko Rema nti ng'ayambadde ebintu ebimpi. Yes. Abeera mu bintu ebiwanvu ye wekitiibwa yingaki. Yes. So okulu oyagala kubeera nga yes. Eddoboozi ate guyimba. Siyimba kasiteera eriiso. Mufaanaganya eriiso kadabe Dimpo. Nalina akaziga kaki obunye mu matama onaamusobola oyo? Yes. Naye munnange Rema mwagala. No. She respects herself. Yes. Okay, nsanyusa okulaba. Nyamba tubaayo obuntu bw'oto obugenda okubeera oyawukane ku Rema tambula nga ye omwegombeere ddala okole nga ye bwako. Onaasobola? Tasobola munnange. Sibola Abannayuganda. Bamikwano. Nebonera banda bakojja wange. Jjajja wange nkimalisa nze nafaabya ndaba mutumidde. Bonna abangobera ku TikTok yange. Mwenna mutumidde. Even Kenyans. Nalabye Kenyans. I love you so much. Nalabye Nameless ne Wafu nga bazze. Ogenda Kenya? Kenyans, I love you. Ogenda Kenya? Anedda. Naye bakwagadde. Nalabye Nameless ne Wafu nga bazzeemu bakuyimitatinga nyimbo zange. Wakalabye ka video? Abannakenya. Maneja wange yajja n'angulirako. Akati Nameless atera okujja kuno ne Wafu. Baana babazze oba unagenda Kenya. Oli star e Kenya. Bajja kwa muntu ekyesu kirungi munnange. Tubadde ne Shifula bwe tutambudde tugenda kukoma wano olunaku olwaleero. Gambye mu bantu beegomba nnyo mu makulu. Kale n'ekyo kirungi. Ate era n'agamba nti bw'aba wakudde okusoma tayagala agenda mu process eno eya senior 576. Wabula ayagala asomere eby'enviiri chances zibaddewo 3. Okusoma beauty eby'enviiri ne makeup microblending n'ebigenderamu. Okusoma obusawo oba okusoma obusomesa obwa primary. Agambye asikuba munne. Ngenda kugenda nsoma ebintu bya beauty kubanga byenjagala era nga bw'omulaba kaviiri ke kayero ebyo byasinga okwagala. Kale nga bw'omulaba naffe tujja kubeera amafumbiro ogumu okushinga. Nagisoma kyetusuubira kyetwagala. Glossy than sky pink. Muntu wamata nga embyaga tebikontana n'ez'abantu babulijjo nga tavoola abantu kubalaga ate abaana abatimbagano bato. So we call upon most of the people that are in counseling, okusobola okuwa abantu mu direction. Batakuna abantu ndaba waliwo omwami yasomera emitunga nebintu bwe tunakyazangayo omu ku baana. Katunsindike ewaali
emyezi 6 ate munnange emyezi egyo gimuggweramu ab'obulamu atandise okugulaba mu direction endala okusinga lwafuula ebyokusenta mwana wange saagala abere bwatyo naye ate nayekonde program agita bigenda bijja mukoze ne Joyce current producer wange mukulu kamwocha ku kamera omukulu Malcolm ne Abdal gatako ne Kafuko Peter omugenyi olwo yabadde very intentional kuye okay let me give you this number wenyini interview ekomye naye nga jana airport pickup tu emiondo gyaffe giri wansi ddala mujje inbox mikwano tuteese tusaleko twogerezeganye mujje kwa WhatsApp mikwano tuteese tutambule ffenna ate tojja kubeera ate nga wejjusa okutambula naffe naye nga nebaza bwe abalabye video yange to the end nolabula nga tobuskipinze mukonde msimu saba katonda abawe kyemusinga okwagala Jana Airport Pickup ngate nyongera okujikisa okyali ku Ochano Media. Subscribe for more updates, like, share and comment to elabira okunyinga notification bell obenga notified when take our video empya mpozi n'ekirala tuzuula omwagalwawo tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'okumikolo tukuguliza n'ebintu ne tubidelivery nga jangu inbox twogere enamba yaffe yo ku screen. Thank you.